Namuwonge Bridget nga musawo ku kyalo Kalagala mu ggombolola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo yakiguddeko lwe bookeza eddwaliro lye nga mpawo kisigaddewo. Omuliro guno gukutte ku ssaawa nga 8 ez'ekiro nga Namuwonge taliimu ng'omutuuze Tindebwa Enos bw'alambulula. Atukumanya mpula ebintu bikubaluka heeru kunza kujja tukusobola heeru ne bomoro nguletwa mu kizimba higuru. Era omundu omwirwaro lya musawo Bridget Mwana w'omusawo nga yekagwa Enoch alumiriza omu ku muganzi wa musawo ayitibwa Mike nga wangalya mu bitundu by'e Kampala ono bwe yamukubidde essimu ng'alinga ababega okumanya oba bategedde ebituuse ku mwana waabwe. Iddeko mutabani wange essimu ekiro sawa nga yatandise mukubire eggulo sawa 10 n'ekiro naddamu n'abakubirako n'abaako muto wange gwakubira n'amubuuza tolina kye wategedde ekibaddewo n'amugamba tewali n'agaa tolina kye wategedde nti tewali kati muto wange omuvubuka omulala mu Uganda waffe kwe kunkubira essimu nga bamukubidde eno. Jawa Namuwonge Musatu yahikayo ategeeza nti ebintu ebibadde mu ddwaliro lino omubadde n'eddagala ebisoba mu bukadde 10 byonna bisirikidde mu muliro. Ebintu bingi muno nga bikwataganya emitwalo miliyoni 10. Zone zihirira omuntu omwe bihire byo bintu by'amaani bizenzirenga muno muri 10 kubanga n'essimu za mobile money naki byona bizireki bihire omwe enkoko ebintu bingi embazi y'obushaho yona nukuhire za certificate ye. Bano bawanjagidde poliisi y'e Lwengo ebayambe mu kunoonya omusajja ono basobole okufuna obwenkanya kuba bateebereza nti yandibe emabega w'ekikolwa kino. Tusaba poliisi etuyambe tugezeeko tracking omuntu oyo tumufune twagala bwenkanya mu bintu bya muto waffe olw'ensonga yasaba ssente ze n'aga atalidde eno era endagaano gye yakolera ku poliisi yaga atalidda ate we munaku 2 n'akomawo era yadduka chairman tamulaba ne OC tamulaba. Omuntu bwakukyawa kitegeeza ng'oragayo entalo z'okwonoona ate ng'okola ekintu ekikanga bulonga kino kubanga buli omu akyayuga abakyayuga tuli bangi. Teriyo mukwano omungi ku bawala kubanga ne bajjajja baffe nabo balina omukwano just nga gwe omuvubuka obanga omuntu owa bulijjo olina kumanya nti nina kukoma wano mu mbeera z'omukwano. Yakidi n'atambula abasajja akyusanga ngo entalo zibeera ngataasiza abasirikale bataasiza. Kati ekyomukazi okusangibwa nga talina musajja omu kyekireeta ebizibu ebyo by'okusanga nga ebintu byonoonese olw'embeera eyo gy'asinga okubeeramu awanyisa ono n'oli kati engeri abasajja gye tutalina mutima gumu na ndowooza emu oli asuubira n'aga nti ebintu bino ebiri muno byange wanzibadda n'ekyo nange okukola okuwulira nga omutima guteredde leka nange nkukoleko ensobi nange ngende bulungi. Zabola bonna gye bali timweddeko kubanga embeera gye mutuyisaamu si mbeera nnungi. Ye ssente w'ekyalo kino Bukenya Wilba ategeezezza nga Namuwonge bwe yafuuka ndibasa ng'ono yayanjula omusajja gwe bayita Tabule ate n'afuna omulala gwe bamanyiiko erya Mike era naye n'amwanjula nga bonna abadde abasaavinga omukwano. Bampitako omulundi gumu neyingira mu ensonga zaabwe nga ziva ku musawo nga akwata amasimu amalala Mike gatamanyi kati Mike nekimukyankalanya nayaga n'okulwana si kirungi okukola ekintu kino nkivumira nga ssente w'ekyalo kino bw'oba obutakkaanya mugende mu mbuga z'amateeka weeziri kooti weeziri osobola okugenda mu bwenkanya kubanga singa bakubeeramu bantu bonna bandifiiriddemu. Oluvannyuma poliisi y'ekyazanga etuuse mu kifo kino okunoonyereza ku kyo ekyavuddeko omuliro guno.